olw'obuwa obuntu n'olwabwa minisita simanyi because omuntu nga takeerangako kuyomba naawe kulwana naawe oba okiwulira n'okeera ku makya gwe n'otandika kubanga njagala tutunuulire Ssekalulu kano nze mwenna abali wano mukimanyi nti natambulanga ne mukadde wange oyo ne Sansa ne Kwamugisha Ruth ne Topista mu kanso yonna gye twabanga tutudde twayatulangamu nga mwe musaka amawulire at least nga mumanyi bakigatto ba muzeeyi abana abatasobola kumuvaako. Nava mu kanso mu 2007 nga muzeeyi amaze okumpa appointment twala desi ne ngenda nava mu kanso nga tetuyomba akaliwe katuuka aka 2011 muzeeyi ne bamubbako kaadi ye kubanga ekyo sijja kirumamu yawangula n'obululu 8 Mukate primary ne balangira omuntu omulala n'omuntu eyamulangira yali Nanyanzi yava eno nga tulina ne registro waffe Kalungu yalinze ng'abantu bonna balemereddwa omwami bamuyita Haji Kayemba ne Beeka Kiyemba ne batukubira essimu nga ndi ne komu ne batugamba nti mwe mwekka abasobola okwogerako ne muzeeyi tufune ekisembayo aganya okudda mu Kalungu. Ne ngamba komu tugende tukwate kuba tugenda twasanga abantu batudde ewaka abaali bamwegayira okudda mu Kalungu. Bwe twatuuka ennaku gye twalina n'omukwano gwe twali tulina ku muzeeyi Sengejja twatumbuka ntukuba emiranga nga abafiiriddwa. Muzeeyi n'avaawo n'ayingira mu nnyumba ne tumugamba muzeeyi ova otya mu kalulu nga wawangudde abantu abakuwadde akalulu olowooza baafudde lwaki abantu bakwegayira n'ogaana. Tulina abantu be tutabuse nabo ku lw'okubeera ggwe ogenda tulekawo tubeere tutya. Twagula emiguwa gyaffe ebiri egy'embuzi ne tugenda nagyo. Bwe twatuukawo ne tumugamba nti katwetugire wano ewuwo oba ekitegeera. Muzeeyi n'ayingira yatugamba abantu abaliwo by then oba yali RDC Bwambala oba yali ani n'abakulu abagagga ne bakwagala ne Kampala bamuwadde amagezi nti gavumenti yamukyayi therefore agende akole business. Twali babiri naye wakusatu mu nnyumba n'atugamba agende ayina ebibye kaba mutwale mu business. Namubuuza ekibuuzo muzeeyi kankubuuza ekibuuzo kino bw'okiddamu nga nsiibula gavumenti ekukyayi bw'obanga ogenda kukola business egenda kukukkiriza gwe containers ezizo zijje okole ssente nga togirwanyisa oyina kulwanira muyo n'ekutegeera bw'abaawo abakusiiza enziro gavumenti ejja kutegeera. Muzeeyi teyatuddamu kigambo kyonna yayingira mu kisenge kye n'ayambala bulungi n'essuuti ye n'ayimirira ku mulyango gwe n'agamba tugende mu kalulu ensi yonna n'egwa eddalu oba kiwulira. By that time saali kansala siyombangako na muzeeyi mu kalulu ako ne nnoonya akalulu era ne wabaawo enseekeezi ezamugamba nti nze ne muzeeyi Kigongo bwe tuyingira mu kalulu agenda tebagenda kumuwa akalulu abeeru ab'engutu nga tuli babbi battaka. Nenkwata ekkubo mpola nga nkwese meetings 3 mukyala we omu ku bakyala we ye yampita n'aŋŋamba Aisha mbadde nkusaba toddamu kujja mu meetings za muzeeyi kubanga bamugambye bagenda kumumma akalulu olw'okubeera gwe n'Ekigongo. Nakwata ekkubo nenzira ekamuli namusiibula bulungi era n'asanyuka nenzira ekamuli. After 2 weeks ye yankubira essimu n'aŋŋamba mwanziza mu kalulu nga mwagala kunsuula mwagala kunfiiriza byange buli wendaga bonna bakumbuuza oba ekitegeera. Ndi ku mawulire ndi mu kamera nina ekigambo kye sijja kukola naye nanoonya ensonga enziza mu kalulu ka muzeeyi mulwanirire neetuuma omulwadde. It is on record President's Office netuuma obulwadde ne bampa liivi ya myezi 3 nenzija nnoonya akalulu. Muzeeyi Museveni n'ankubira essimu nga ndi mu Kizungu
naŋŋamba noonya akalulu kange naye kanoonya empola kubanga ye public servant oba okiwulira nenoonya akalulu k'abantu abo bombi era akalulu ako kekaalimu ettemu eryankolebwako mu 2011 amawulire gonna gakuba ng'atemuddwa lwakalulu simugambangako nti twansijanjabye simugambangako nti ki mu budde buno nze sinze muntu alemereddwa okugula engatto erabikako naye nyambala flat because okugulu kwange kwambinye kasobola kukola ki kwambala ngatto siyombangako naye mu 2016 bwenzija okwesimbawo twatambula bulungi mu mbeera bweti etagala nga bakigatto banvuma naye nga nze ntunuulidde mukama wange nga noonya akalumu east ne mu west oba okiwulira naye embeera eyo bwe yaggwa 2018 tugenda mu kalulu omwami Isima Madugu ndi mu kamera asobola okujja neyeegaana n'omukyala kati akwasa ennaku yali mukwano gwange okuviira ddala mu mwaka gwa 2021 nga twafuukanga famire yankubira omukyala yankubira essimu nanga nti jangu owuliriza ebigambo bino ne tujja ku garden courts netutuula Isima Madugu n'asoosokola ensonga n'agamba twatudde mu kibira ekimu ku bibira bya muzeeyi yatudde nabukolokolo nange se enkonga naffe ne tutuula ku nkonga nandaga ebbaluwa nti eno ogiraba olunaku lwe yagimpadde nze mwogezi we lwe yagimpadde lwe tugambye ebigambo bino tugenda kukuba mu kalulu akajja tuwandiisiza abantu b'omukyere bonna n'ab'amasomero bagenda kukukuba bagenda okutandikirako atutumye tunoonye omuntu akwesimbako bonna batambula banoonyeza akalulu Maria bwe mba nnyimba mukama yasinga okundaba kubanga bakikola misana Kalulu district saayogera ku nsonga yonna nenoonya akalulu Katonda nanyamba nenkawangula mukate primary mu mutima gwange kyanuka bwe twatuuka mu kalulu yanoonyanga akalulu abantu ne banga lwaki onoonyeza muzeeyi Ssempijja Kalunga yakakunoonyeza ne mbagamba mumbuulize Aisha kigwategeeza bwe nagenda okuddayo abaŋŋambanga be bagambanga nti owange Aisha omutuufu twamulabye twamugambye Aisha kinaga nti ozi ate bali babiri ng'akomaawo bwe bavangawo bwe yavangawo Aisha omutuufu n'ayingirawo it is on record mu Kalungu district mwe kyakolebwa ndi wano nga Mulongo Kato waali Muzaffaru waali bannamawulire basobola okunjulira Katonda anako nannyamba nenkafuna kaakati njagala kubuuza munnamawulire ambuuzizza olutalo olaba luvaala gwe lutageerekeka nange gw'olubuuzizza sirumanyi oba lwa buntu oba lwaki biri ndowooza birowooze n'ebigambo ebiva mu bantu nti bwe kibanga kifo kino nakyo muzeeyi asobola okuwulizza ebbali bwe kiba kisoboka ye n'amuwa amoni neebeerawo Honorable mukulabako ani asinze okuleeta opposition mu Kalungu district ekyo saagala kukiwaako magezi gange abantu b'opposition saagala kiwaako birowoozo byange omuntu si kante olwaleero abadde akuwagira akuvaako olwaleero abadde awagira muzeeyi Museveni amuvaako abadde awagira Bobi Wine tubalabye nga bazze okuwa muzeeyi Museveni akalulu therefore simanyi bo bakiteeka ku nze kyova olaba nti nsuggestinga bwe mbanga ddala nze ngireese nga nze mmazeewo NRM kanzire ku bbali mu kalulu akajja Kalungu etereere nateekawo avenues zonna mu protocol siyina mukisa gwonna gusobola kusamoninga muzeeyi Ssempijja siyina oba mu mpisa ya buwangwa oba yaki siyina lukisakisa lwonna lusobola kusamoninga muzeeyi Ssempijja nti jangu naye muzeeyi Ssempijja alina emikisa gyonna oba buwangwa oba bitiibwa bya bufuzi oba myaka alina emikisa gyonna eginsamoninga nga tetwetaagisiza na reconciliation y'abantu balala bonna nantuuza wansi kyekyanteesaawo ekyo nekipinko nga muwa respect nga mmanye jjagga naye omwana ono kale mubi naye kamusamoninga mubuuze naye ddala embeera eno eva ku ki munnyonnyole
anyinyonnyole tulabe oba waliwo abantu abatabula ensonga eggwe ogw'omukisa saagufuna oba ekirabo mu butuufu gummwe wano kuliko ayinza okusobagana n'omuntu ku myaka gya muzeeyi Ssempijja n'omusamoninga naye ate ye bwakuyita bw'otabanga wakula embazuulu nnene lazima olina okuresipondinga n'ogenda gyali naye ogw'omukisa saagufuna katugenda kukola tutya ng'abaana batuuka ku bino bali abalala batudde okujja baga nti security tebamala naye ekirungi mubalabye n'amaaso gamu embale zikyaliko ewuzi oba okitegeera so mbebaza kyoteesa nti wabeewo abantu ababa bakulu mwenaalemu babayite mwembi babatuuze basobola otuyitegeera bwe kibanga kyekinaleeta emirembe bwe kinaagaana nja kusalawo ekyenkomerero Katikkiro wa Buganda mpe emirembe abantu bakalungu